ate katuddeyo ku mboozi eri gye nabagambyeko abantu ab'ettima abalumbye amaka gasangibwa ku kyalo Kiweesa ku luguudo olw'Emityana ne basaawa olusuku olubadde ku yiika 3 ne baluleka ku ttaka. Bano balumiriza Ssengaabwe okubayiganya ne balajja minisita w'ettaka Judith Nabakooba okubayamba. Bazzukulu b'omugenzi bwa Tito Kasule basubiddwa abantu ab'ettima abalumbye ne basaawa olusuku oludde ku yiika 3 bano nga basangibwa ku kyalo Kiweesa ku luguudo olw'Emityana bagamba nti abakoze kino bali bavubuka abasukka 15 abaze ku 6 ez'ekiro. Senga Ferobina Nabunya ekyo nkiwaako obukakafu yali mu kintu kino ekyokudumira abantu okutema ebintu bino. Naddira omwana wa tata waffe Kironde, ettaka lya tata waffe Kironde ye kennyini yali kumpanya n'alitunda ate n'agamba nti nno ate n'omwana amuleesa amugabidde wane ettaka. Baagezeza okutemya ku poliisi ne batafuna kuyambibwa. Batulambuza emiriabo yasayiddwa ne balumiriza Ssengaabwe Robina Nabunya saako ne buloka w'ettaka Tabula Edward ne mutabani wa Ssengaabwe Alfred Kiza n'abalala okubeera mu kkobaane lino. Senga ne bamuwa yiika 5 wali n'aliguza omwami Kigongo. Nnyina ne bamuwa yiika 6 awo waggulu zezo zaali mwezo naye zite tazitunda zino n'aleka yiika 4 n'ekitundu za kijja. Poliisi okuva Bulabanga ekulembeddwamu Osi Hussein ez'okulaba okubadde nga bazzukulu babalambuza ebintu ebyasayiddwa okwetoolola ekibanja bagamba nti kya kijja. Kasule Titus Bwava omusika agamba nti bino bikolebwa Ssengaabwe Nabunya ayagala okutunda ettaka ly'ekijja limalewo. Naye ate ye Senga ye enkola ye ayagala kisaanewo oba abafu basengulweko yakimanyi. N'akandi Margaret nga ne muzzukulu wakati maziga ategeeza nti bamanyi ki Ssengaabwe Nabunya kyabagaza kuba ayagala kwekomya buli kimu. Senga oyo akirimu ne Tabula nabo bonna be mbamenyedde be batubonyabonya okutuufuka kuli nessa twamukola ki. Bano beeziri banze nga babanjagira minisita w'ettaka Judith Nabakooba atasi ku Ssengaabwe alabika nga yala kubafuula mu mboze. Mpulira minisita Nabakooba ekintu kino akiyimiriramu nnyo ettaka ly'obutaka obutasaanyizibwawo atudduuke naffe ng'abantu. Oyita wano ng'ogenda Emityana neeyimiryako ng'akava ku Sabekisi esembayo ebintu byaffe byonna byonna babisaaye Pulezidenti Museveni tuyambe. Tuzito group n'abafumbidde ekyakoleddwa ne basaba ekikwatako babataase. Oyagala ebyokufuna kibi by'otakolerera oyagala obifunemu ki? Bw'oba oyina ky'oyagala jangu otuule ne banno abafamire n'ate gwereka kudda eri oteekewo abakozi b'ebibi. Tuseeko manga Ssengaabwe Nabunya kubalumiriza ngali kinyana mpino basayini yegana ebimwogerako n'agamba nti yayita abaana batesegaye ne bagaana. Sinze omwana bamuyita mwana wa Kironde. Obedde abyogera bwe yesuga ekisenge bw'amaze ne yeesibirayo ye buloka Tabula kubalumiriza ne yeegaya ebyokusaba bine n'ategeeza nti zino ntalo z'abaluganda nga yebamukasa omulimu gumu gwakuba kubeera ku byapa byabwe gwakyaliko. Naye nze mu ntalo zaabwe ez'ettaka sibiriimu era boonoona linnya lyange. Agamba nti famire ne yeeyawulamu nga bwebava obutakkaanya owatuusa n'okusaba emmere ng'emu yeekumya ssente zonna ezaabaweebwa ekitongole kya UNRA. Naye ebintu byonna bikola mu butuufu ebyokusaba emmere balina ntalo zaabwe za kulwanira ttaka ne baganda be bataawa. Abudde Muwonge yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Nabino ngataliiko nfoofu. Tulina ebikozesebwa eby'omulembe eby'enjawulo ng'eby'amawoofiisi, eby'omumadiiro, ziddayiningi, eby'omu bisenge n'enyekindekeki. Tukyalire ku showroom yaffe eri ku Lubaga Road, Furniture House, Plot 1427. Abantu 3 bafiiridde mu mugga ogwaguzza omu akyabuze.